You're live on LMTV Uganda, program Light Up, nange Maria Dano okubeera nga njikutuusaako. Ate nyongera okwebaza gwe atwekuumiddeko, the one is viewing us from different countries, those in Abu Dhabi, those in Dubai. We really appreciate your work. So olunaku olwaleero nga tuli mu kaseera aka pandemic. It is really very tough, but one thing I can assure you, just sanitize your hands, wash your hands as much as you can. Osobola okubeera nga weewala okubeera nga okwatibwa obulwadde bwa coronavirus. N'ebirala bye batugenda okuba nga batugamba social distance, naye ffe wano we tuli tetulina bulwadde. Ate ng'olunaku leero nina omugenyi gwe tukyazizaako mu studio yaffe. Tugenda kuba tusharinga ebintu eby'enjawulo. He's my friend. Naye engeri gye muyingiriddemu tebibadde byangu. Kozi musanze nga alina gy'alaga naye ne mugamba ssebo togenda mala kufuna interview eno. Ne muyingira nakkiriza because he's a friend and he's a very good man, a good pastor, a friendly man. So once you're close to him, I'm telling you, you cannot regret. So let me welcome you, Pastor Mondo. How are you? Amina, Pastor. Musanze ngenda kuzanya golf ne munyingirira. Tiyange yino wano nziruka ngenda mu golf kati ngenda baba budde butono. Because really time yange weddeko muli muti eyo Pastor je tuli naye okakowaka watudde mu kamera yaffe tovaawo nga tekinnagwa. Alright, kati so Pastor olunaku leero twagala okumanya cause tuwulidde bingi about you but twagala okumanya the inner you. Who's really Pastor Mondo? Pastor Mondo mulunzi mubulizi wa njiri, businessman, nkola ebintu bingi okusinzira ku mbeera eriwo. Emirimu gyange tegidefined by what I studied, gidefined oba ginyonyolwa mu ebyo binvaamu. Waliwo badokita bali mu kikubo kati ba businessmen bw'omusisinkanaga ndi musawo naye nkola bya busuubuzi, ndi musumba naye ate the same time nnunda, nnima, siriba na mikono gyange nnimisa. Banzala chana mugera kisana. Banzala nsambi actually ne waffe chana mugera kisana partly nkole naye ate nze nasala okuzimba gye bayita ebusujju NCC kyamirawe bwalula tuwa ku maka gange ne munte zange gye ziri. Pastor Mondo gwani amanya go gonna basinga bamanyi Pastor Mondo? Amanya nga Dr. Franklin Mondo Mugisha nakuguka mu bintu bya Bible. Nina doctorate in theology. Nina ni honorary doctorate ezenjawulo. Naye nga ndi musumba. That's who I am. Olina omukyala? Nina omukyala, nina n'abaana. Omanyi ennaku zino tulaba abasumba bamu. So wano mu Uganda temuli mwana we yenna. Ate nze mwagaza ki? Not like keeping around your children. Naye kati COVID yatwawula. Okay. Abaana basomera bweru. How old is your last born? Last born wange ali now 13. Babita Adonai. And the first one? First born is 15. For how long have you been in your marriage? 18 years. Hey, wow. We got tunatera okutuukira gye tu celebrating da. Naye ebintu by'obufumbo bwebityo. Bwebityo kati celebrating ki? Happiness. Teri happiness yawe naawe. Waliwo obufumbo, waliwo happiness eriyawe eyo omufumbo awo. Pastor Mondo. No Pastor ate bw'oyogera bw'otyo olinga atiisa omwana omulala atanayingira bufumbo. Balekeyo byo babiyamba bo. Naye nze mbabuulira. Pastor, what does the Bible say about Bible ki yawe mutawa ya tombula nakumbulira. Pastor waliwo endiga y'okugoberera engoberera mbabuulira obufumbo bwe banaabalira nga mulimba abaana nti obufumbo bulungi nnyo. It's heaven. It's responsibility. Kunoonya ku ssente kulabira obufumbo bunyuma ng'olina kashi. Omusajja awooma nga alina kashi. Nga bw'okyusamu bw'oti dana ng'akuwa ssente. Nga bw'akwala ssente bw'oti ewammwe alabirirayo ewaabwe alabirirayo obufumbo buwooma. Naye bino by'okuteeka empetaani mukumba mu kyaki ne mumala obudde ne mwawagala obubbadi bwe mutuzanyirako awo. Kati nga mmwe abasajja mu obufumbo ekyo ky'oyogedde ku sayidi y'omukazi nti omukazi yaba anyumirwa obufumbo mpaka mane ontwala olabirire waffe kati mmwe munyumirwa sayidi yammwe enyumirwa. Tunyumirwa kweba bitiibwa. Tunyumirwa kutegeerebwa kulabirirwa. Bayibuli egandika kano n'atunda omusajja n'aga nti sikirungi omusajja kubeera yekka
n'amuwa omuyambi kati abakazi muli bakiyambi So that means marriage is sweet. Oyinza okukwasa omukazi nga nkuccu Pastor, katani manyi ng'omukazi tiyebasa abasumba bano bala abawasaba okubiri baakoowa ate obufumbo bamuwase nze nkubirizaga abasajja mmwe abali eyo mutandike muwasa abakazi nga muli 40 abasumba bali mu Kampala basooka bawasa abakazi abe nga bakyali bato bagenda okutuuka mu biro by'okwesiima amutunulako bw'ati nga bayimirira halima endalidali halima embaliga alinga atudde mu kibbo bw'akyukamu bw'ati ugati ono mukazi senderebe kakati abakazi lembabuulira abasumba bali eyo banyigirizibwa tiboogera wawo n'agasajja gantunulira essaawa zino gati gaibaka kiro na misana abakazi abatulugunya katonda akuyambako n'otofumbirwango mu nju kakati ate wali ababetanga agamba nze nenyumiriza mu bufumbo bange era alimba kadale ezo mbozi amalwa naawe Pastor nze na example y'abazadde bange kanywewo ku mazzi Pastor nze na example y'abazadde bange nti babaddewo okuva buto sibalanko nga bayomba sibalanko nga balwana like they are always balwana mu bisenge okay fine nantiyengezaako okugamba nti newobeera ne mukwano gwo Pastor nga bw'oli mukwano kati balina okulaga naawe kati oyagala muzadde we akulaga eki notajja kundaga naye what I'm saying is Pastor wabaawo okusobagana once your relationship nyinza okuba nga nze naawe tuli ba mukwano naye olunaku olumu ne tufunamu obutakkaanya but doesn't mean that we are no longer friends, that doesn't mean we are not going to work together again. So it is the same thing with marriage. So nga bulijjo bontawanyera naye there's no problem naye ffe twakiziganya kuddingana twakiziganya tawanya kyekintu kyekimu mu bufumbo nti mu bufumbo like the more you discourage these people batuuka ne bakyawa obufumbo nga tetukkiriza nti bayibuli ekyogera nnyo obufumbo abojja buwe wekusanga omuntu oli myaka 15 naye ng'olina myaka 25 nawe okuze oli myaka 3 mwena mukuze mu kirungi ekyanjawulo buli omu yakuze bubwe ate oyagala kumukyusa in one day mbwakufaanane osanze omuwala muyaayi kibanda sula kabalagala bamukuulakuladde omutima bamugiraagira dda akafuna heart breaks nga 10 bamusuubiza ebisuubizo kyuba ngamba abasajja tebukwana omukazi mugadi nkwagala njalo gyo tubeere waka ebirala byonna tomugamba tomulimba tomusuubiza ggulu kubanga buli mukazi yenna gwe bakwagula amala kulimbibwa kati ne mumatugwamu abakazi tetufumbirwa n'abasajja tebawasa mufumbirwe naye mufumbirwe n'amagezi ate munayokwera kwerimbalimba n'okwesuddiya kwesuddiya mbwe ne mwenyumiza ebiboozi baby I'll buy you a car one day mugambe oli ku kigere tulinya boda mukaba bazireeta ngejja era motoka benejja naye bino ebyokutwalasa kumulimbalimba n'omusuddiya tomusuddiya naawe kati abantu nga ffe nze kasiba kutwala nsinti nkulimbe ndiki ngokera ku makyanga ndi mukazi wange nti kinti baby I love you bali I love kivo nisagala bana basajja bana waliwo gavubuka gana geetikaatika bizito gwe tunulwago nga tegayimu ssente gavu mukwano okwana otwe mukazi sanze omukazi ngali mulungi mukazi alina okweta omusajja alina okukola ssente asobole okulabira omukazi gwe mukazi anyuma nga alina kashi abasajja ndooza muwulira Pastor Mondo akiggumiza if you're not giving your wife some money that means you're not a complete man abakazi bano waliwo agenda omuwa watomuwa waliwo agenda omuwa kadate bw'anampanga olyanyi ate ng'anyigirawa anaabimanyirawa ate nze kyembagamba nti abakazi mu kibuga babaagala abafumbo naye agasajja gatutunula ku TV kuno tegabitegeera era tegawulira baterere naabwe beebereremu omukazi wuwo ng'oli waka mu buliri kanku example ndano fulumi wange nakola business ya $5,000,000 kwe kuli transport kulina okulya kulina okunywa kulina okubeera kulina okutambulira business ya $1,000,000 meka wakalega naayita noyita wakabalagala naayita noyita nolaba akagata akalungi noyita ku $1,000,000 meka amagobo kola meka olunaku kyokka tolina okusigala ng'olaga bawunti olikola era olwa akasente kufisaawo agenda kufuna omusajja wakubiri naawe Pastor oyinza okubeera nga akasente jjukira kati nga ffe omukyala woba okola akasente ko ng'omwami omulina abeera nga taking up most of the expenditures kati gwoba olina expenditures ntono buli kasente kwokola you spend on yourself kati mwene mulowooza nti no tulina wala gye tujja sente but besides that Pastor twogereko ku nsonga ennaku ezo wagenda n'olumba Basile King basmatwaya musajja nga butudde okutu ng'omanya
Any man pinning his ears. Ategera nti amatu galimu ebituli. He can't hear anything. Then kubulira busanga omusajja nga ali mu kibuga ayina earring muno gomanya tamatu. Ago matu kasoga botola twena bya amagezi besoba kubulira. You can't listen, you can't listen, you can't listen. Teri kasositula obuzito ngeri yawansi bifa. Biro situla boti byesika bidda munda. Ogera okutula boti akapenso kafu. Babulira. Babona hapo tulina omulimu. Oba ikyembagamba. Kyembagamba ekyo. Abaana basajja abayisika obuzito watudulira. Gwe omwagala olabe. Omulimu gwa bodyguard. Gwa bodyguard tebali mirala kuma disco kuma kirabu kuma toilet. Terikirana kyebakola. Smart wire yenna kyasa okukola. Kwegenda mu gym. Smart wire kukola mviri. Kyasenga okwo kyokubikola bulevu. Smart wire. Ba smart wire babotola amatu natambula ati. Nomula ne mukazi mukadde myaka 9 mama wewe nyini gwazaala gwa kwatire nsa bayigira mu javazi. Smart wire oli musiru. Oli musiru. Abo basiru. Abo basiru. Era oyo oli muleta tugenda kuba emiggo. Tujja kukuba tukufulumya enju. Toletanga musajja wano nga smart wire. Smart wire balawo akukolera bukolezi nga ali awo atudde. Ali awo atudde smart wire. Smart wire mwagazaji. Pastor Kamboze ekyo. Kati nina omuwala yenno Omukyala Ayiina ina kufumira musajja of your size. Ate size ye matalinga bagayisizala. And I was telling you. Mukazi wange tamatira. Ate wantu wali ogera ku sides eyo nti bana abakoze obunyama abakoze. Six pack nenga tibana magezi. Abana bala be basinga okweyunira. Nanti basiru. Era babayuno balaba nabo basiru. Oli omusala omusajja musiru. Oli omusajja omukazi musiru. Kati omuwala bonda bamusiru. Oyo nga mukuba mujja mu kika kyange. Agenda wala mbasiru. Nze sina mwana musiru. Sina mwana musiru. Teri mukazi asobola kujja wange nga wa six pack. Namuleta bwete mukuba emiggo ne mufulumya. Ngamba yema ne mugamba jangu labe ono fulumya. Ninayo muto wange bamita Emma Luswata. Mugamba fulumya leta emiggo kuba. Fulumya wano toyambala. Tewaye yetwagiranga kisajja kanyo kekenye wange mu lujaru wange mukaleta mazajja. Tujja kuba emiggo. Titwagala kulaba. Ogeza ku defendinga kyoga. Si defendinga. Naye omukazi nayingira akanandeta six pack nkuvuna akatayimba. Ninkwata ne pass ningitekako nenyimo kya face ninga tojja wange. Enyo ndi musajja muzibu golaba wa. Abasajja abo bakukola ki? Teri kye bankola nende setibana magezi. N'omusajja talina amagezi kola sente sagala. Obalwa kuba. Omwana wange mbona abonye n'abaana bange ojja ng'ozirege enjele undutira ki ekyembwa. Oba because they are the opposite of your size. Tosoba. Tewali ate size ya 2.5 sinyo. Tonyo. Sinyo mwenge. Kikingana. Enywa bino mululuza nywa mirondo ebintu webitu bintu biramu. Ninyansozi. Okumote pastor tukuleko how is your diet? Netika amayanja amayinja Diet yo jikumote no gamati only with water. Ndiya emmere ku makya breakfast ekigulu kyange kijja saa 11 abaninyo ka chai sinyo skale 10 ndi super 10 biga ate ndi musajja ddala katebule machine nganga tata lugoyera kangala teri mukyala wange tagenda mu ebyo bino byakira lolo tabireta naawe musajja ddala ŋŋaŋŋali gungu. Wafuna ddi obuyite bw'okubeera omusumba? Myaka 9 giyise naye 1994 nafuna okukyalibwa kwa Mukama naye saabitegeera bulungi kati nabitegeera about 10 years ago. 10 years ago. Echala pastor nga gwe omusumba abaana abobuwala n'abobulenzi okkiririza mu kintu ekyogamba nti omwana omuwala n'aveeni n'agamba nti Mukama yandaze ono ebba wange bya busiru. How is it supposed to be? Naye lwaki oteekamu Mukama? Bayibuli egamba nti alaba omukazi anti wulira ebyawandiika bigamba ali nkubula nze byenzikiriza. Bayibuli egamba nti alaba omukazi alabe ekirungi afuna okuganja mu maaso ga ate nze nkulaba nendali kidajani nga nti kana kajja kuvaamu print ennungi nenkugamba ekigambo ate nze mbagamba mubagamba ekituufu nga Diana nija tujje tuzaala abaana nze siri byakukuzanyirako mugambe ekituufu ate nga byetegeeza tumukudda kwemoola I love you ate nakulose ate ebyakiralu naawe abo bajjega enkwana entuufu mugambe ekigambo nga kituufu ti Diana nkwagala what's wrong omenya musango ki omenyeko eggumba emimwe gyabika nedda tewali kikyuka nsigalanga bwendi. Good morning.
kakati ekyala pastor waliwo ekintu ekiriwo ennaku zino twalabako ebifaananyi ebitrending ebya mutabani wo Kimuswaga nga ali ne Nina Rose ebifaananyi ebyo twalaba nga Nina Rose yali alaga so it is okay teri kipya kiriwo nga nti mother k ebifaananyi ebitrendinga what's new tolina maama wo tolina kisengaawo bafaanana batya nga babambudde engoye what's wrong with that teri kipya mulema okubeera okusubya nsi nammwe tubulire abantu amazima dyani really nyundi zifulumye agundi bafaanana kiki ayawukana ku maama wo ne jjajjaawo tebatumanyira nammwe tulina bingi ebyokukola naawe tulina bingi ebyokukola naawe ebyo byammwe buli babasaze okweyambula engoye aba n'ekigendererwa aba n'akabbadi kaagala kuteekawo embeera gy'aba ayagala kuteekawo alina promotion gy'akola ready okutuula WhatsApp tutuule tudiscussinge gundi alina nude so what bakujjeko engoye tulabe wali bintu ebingi ebyokukola kiki ng'otidde wanje Yakola omukati Jako saati mu kamera ki omala kujja ku kamera banange teri bipya omanye kanisa magana mugifuula gulu ndimwerabira nti kanisa ddwaliro ate mu ddwaliro wali buwamba obusala mu ddwaliro mulimu empisi ze bakufumita eddwaliro tiribiramu bintu biryawo birungi tebeerawo nti bakuwa butunda bakuwa butunda bwe bakufumita bakuwa butunda nga bakusala ekiri mu ddwaliro kirala kanisa ddwaliro naye abasumba baagala bagifuula ggulu which is not true. Pastor waliwo ekiriwo ekirala Bad Black ennaku zino agamba gavumenti emusasule omwana wange bamusasule bamukozesa abayaayi bamafiya baliyo mu kanisa manya mugundi mu gavumenti bamusasule bazimuwe ate baziwa abayaayi ba Brian White kati ki ekipya ennyo ate kiki ekyo towulira ze State House towulira biki ebyo sinze mbyogera pastor ekintu kya Brian White kyatambula nnyo ekitambula ne mbuyarepinga arepinga wawa naawe bandake tutulire erepingadi ekyarepinze ekya mutwali under influence ebirebe badia after 2 years mumaze omuganda omusajja yansuubiza ennyumba natagikola mumaze wa statement ndi omusajja tugamba nga litugulira amayumba tagaba wadde after 2 years mukomye omugambye abarepinze muza abantu basiru muza parliamentary committee nsiru ayina omwana ate omwana wa TV ani talina kika wa TV ati ebikazi bino kati betera ku TV kati kiki kyatuukawo ebyo byayita buli wuddawa asondera Germany bantu bane Uganda buli wano gira emitwe buli lwotwala omusajja mu maaso ga kamera omukyayisiza kitaawe omwana ku kamera ng'omusajja omukyayisiza mwana we kwange alina ekikakye kirumira alina ekikakye okimumatwala kimu kikakye fine talina kika ali anulule anoonyereze nga bwe yanoonyeza ini TV n'abalala anoonyereze naye Brian White mulemu kutumalira obudde omusajja munamutera stress bino byabigera no ebyo byabeera munamuta stress mutuleke nawe tukola ebirala mbuze ebyamagezi naye Brian White kye yakola boba abantu bennyini abo bamwagala bayagalana this action of two people kati fenga tugenda mu bya Brian White nga yeyagala n'akawala nti nanyambula engoye n'antwala sebo gwe n'oyagala ono n'omuteeka mu kitanda kya Brian White njagala okulaba oba kya inchi maker ayina gye yabasanganga mu quarters zaabwe teri quarters byawa temutuyamba temutumanyira nammwe Pastor olinga wagira Brian White kye yali sina kyempagira naye bya Brian White n'abawala abimanyi n'abawala bamanyi kituufu naye mulemu kutumalira obudde mutubulire ebintu ebigenda okutuyamba mu nsi tebiyamba biyambaani my feet forget about it don't waste your energy tugere kuyamba abavubuka kukola naye ebintu bya Brian White who is Brian White is that after all muye musubira mu kimu Brian White tunula kuva omuntu apanga sente bwati kati nebye nsubira mu Brian White musubira muki azimbani yasuka yezimbe kale akubalaga ayina sente ayina foundations zakoze dagena mugofu
Okay, njagala okwebaza gwali ku light up. This is LMTV Uganda. Tuline Pastor Mondo. Ayogedde ebintu bingi about youth. Abavubuka muwulidde ensonga zammwe saagala kuziddamu. Abakyala namwe mwewulidde mwesorting nabyo saagala kubiddamu. Naye nga tunagenda Pastor Mondo. Twagala otubuulire church yesangibwawo. Tuli wano ku Empowerment Christian Press era we tuli wano. Tuli Mutundwe, tuliranye Kampala University. Ate ffe tetwegayira abantu kujja kusaba. Ayagala kujja okusaba ng'ajja ng'asaba. Waliwo omutomo yagamba nti Pastor Mondo enjiri ye eva eri ku Sente. Siga. Nze bampeyo ka video kamu kenali nga nti mulete Sente. Nze nteekamu. Look at this photo. Look at this property here. Ndi mu Kampala makati valued 1.4 billion. 1.4 billion. Glass church. Retired. Munda church retired. Kitundu kiri capited. Yende mwenga nti Sente lwaki tozireta. Wali abatebazina ng'omuntu azze kufuna deliverance. Bawaze kufuna deliverance jawo tugobeka emizimu. Ogenda okole Sente. Anti wali pasa okiriza abantu mu basumba bagamba nti okuyingira mu ofisi yange mala kuleta Sente mitwalo 10. Muyaye eri badduka tiba church. Ensonga endala esembayo pastor. Kikiseeko like kiseeko ko nembadde sifunanga mukisa gukulaba nga kikyaliwo. Ekintu pastor Bujingo kye yakola okulekawo omukyala wo w'empeta afuna omukyala omulala kyali kituufu oba nedda ku side yo. Bujingo gyali mugere mubuuze. No gwe ng'omusumba guwandi would you really support him? Ebizibu bye nga yenga personal. Omanyi n'okutunula I can't zero to Bujingo and zero all the issues. N'abasala emisango gye balina abaana bakubi. Abasumba bali mu Kampala bakubi balina abaana baabwe bali eti baboogera. Tekubulira abadde abasajja abayita bwe bintu bwe timumanyi bintu biri mu kyaki liba abakubi ababadde abayitirivu. Abantu bola banga basali amisango nga kasajja ke bwayise akalina akawalata akabbi akagamba abantu mulete baasa n'ensene ziwedde yezibwe akasajja ako kasegunde ako sima kasenyomo ako akasajja akabba akayaye simanyi bayoyo naye yoyo bayoyo simanyi naye nga akasajja kabbi akasajja kali awe bwayise kabbi kagamba abantu leta nezisembayo kabbi kati naye nkasanga mukubo bori ne kadde engulu akasajja kampi ako kalina kiwalata kefuula nti kalokole nnyo naye sikalokole kabadi ya katikuzi kali awo katikuzi kana kasajja katikuzi ojjako abantu abanaku n'obasuza mu Mande mpaka Sande obasabisa. You are stealing future from those people. Tebasobola kulowooza ebirowoozo ebirungi bizimba obirowooza kiro naye kateekawo obusimanyani ekiro kiramba kali okukasabisa kolaba nogenda naye kana akasajja ako katunulira nogenda akasajja kano kekamanya abasumba batuufu kekamanya eggulu kalina ebisumuzo by'eggulu kali awo bwayise katudde kati abakozi bakakozesa ku TV kabasasula kali awo katudde kati kamagala tekamba basaka katunudde kategeralira essabu akasajja kabbi kali awo kabbi kayaye kati kakimanya nikakola ekimansulo ekya desire luzinda nti okulinnya nina okuvuma Bujingo nina okuvuma gundi bw'ovuma abamanyikiddwa nga nange envaayo yali aweddemu. A rapist cannot give a guidance to a church. A rapist nkiddamu akasajja karepinga kasumba kalewapinga mukazi muwana ku nnyonyi tikasobola kuwa guidance mu church. He lost moral authority. Ebigambo si byange bya Pastor Mondo. Ate era si bya LMTV. A rapist cannot give a guidance, a moral guidance to a church. Asooke yenenye oba rape. Naye aguma dduga kikaaki omuntu aliko ekitambi kikwata omukazi ku nnyonyi bakwatirako omukazi tayibadde agasajja gali awo obusajja bufaanana bwe buti babulaba blue movie buli ddakiika kaliko blue movie ako kalimu blue movie kati katambula kati kalimu blue movie kalaba blue katuuka muyonyi kalowooza kagenda kuzajja kye Nigeria ko blue movie akasajja akabadiya kali okwo rapist. Naye namanyi ekizibu kyako nti akasajja bwe katyo ka mafiya mu ngeri yaako akasajja kaawo akakiwayisaako akasajja ako baŋŋamba nti kalina eddagala lyako bwe kamisinga kajja nkayomba. Asolooza toli mu kulumba America? Aleete alina meka omusajja ajja kulumba asooka gule bulletproof Benz wet yino teyitibwa musezi. Pastor tulaba abasumba abasinga tikalida
Ayiina kanisa. Ayiina abagoberezi. Aline eddagala lye. Ayiina TV, ayiina radio. Asooke bamuwonye, famire mutwale bamuwonye eddagala kubanga bamisinga eddagala. Balimu mutya ku kituuti. Ekituluma nti abantu bamuna balooza nti mulamu. Naye nga bamisinga eddagala ajja ku kituuti n'atabukira ensi yonna. N'atabalaba obujulizi nti bawonedde mu kanisa. Wa era Yesu yajja n'akwatako naye baba oyo akuseka engalo ze kuyigizamu ekizibu. Pastor, abasumba abasinga balina be bayita ba spiritual fathers ng'agamba nti ono etatanga huzi kumbulira enjiri Pastor Robert Kayanja nabeera naye kumala emyaka 9 mu nnyumba emu in his own house, not outside the house. Kyova nti baganda ali ekisiyaga mbabuuza nze nali coach nali special nnyo kabiina kange tekaali kalungi utandya. Oh, Pastor. Obadde ogamba ku ky'abantu okusabisa abantu emisana na kiro. It is the same thing with your spiritual father. Naye namugamba abirekiraawo naye akimanyi. But it is a call. Naye njawukana naye kwata abavubuka n'abasuza awo Monday to Sunday. Pastor, anti waliwo kubanga omwana wagenda okuzukkira ng'omwana asabye emba ziguddeyo ali ate. Kati ani anaatwala omuwala ng'emba kati gwe embwa ze zigwemu olaba waliwo omusajja agenda okwogera naawe. Omuwala atambula otuuka kalogojjo osanga atambula kukuba noga ndi mukama kino kiki ani agenda okutwala eyo omutwala mugandi mpaka gaasi y'amazzi kali agenda okutwala emmenke eyo kyova nti temufumbira nga muli mu kyaki kale mugende musabe mulabe banana abatwala teyagenda batwala teri mukazi agenda okufumbirwa nga mulokole nga tuno kyona bafumbira ku myaka 4 kubanga beesirwaza tebagala kumanya kituufu nti balina okukola abantu balina okukola obutakola bwe bagana ofumbirwa bonna obutakola batambula bati usanga bali awo bonna tibasenyeza namanyu tibasaze ebyenkwawa bali batambula banise emikono mu kyaki ne basika ne kamera n'obutunuulira kati mukazi ddala wotuukira nga tusala byenkwawa kati bannange ate butantalibwa abafaanana wati bakazi baddanga ebigambo bya Pastor Mondo bingi mwabawala bali mu kyaki nga timunaaba muliko ekizibu tujja kubawulira mpaka ate naye Pastor abasajja nabo tebanaaba abavubuka nga bawunya anti kati ate tunuya kibeta akenkulume kamanyi akabuzi ng'awunya nga ne bwakuyitako buyisi naye nga olumu omusanga nno nga n'omumufumbo naye ng'awunya omukazi wabako ekikyamu naye. Pastor, mu bigambo ebisembayo twagala obeeko remarks z'owa in every category gy'owulira like abavubuka mugende muve mu majimu mugende mukole sente omukyala n'amakabi woma ng'olina kashi mwabafumbo mwebeereremu mukazi wo mwagale olaba ng'akiganye mudaabirize kitooke kifansalira bulaba ng'akyamikyami tebwewasa omukazi ajja kuba n'akabuto nga kaddayana kano naye amala kuzaala abaana babiri ajja kuba n'olubuto luyisiyise lulinga omufaliso amagulu gajja kukyama ajja kubaamu n'endali ajja kuba ayogera tebikwatagana amanyo gajja kuba gatunula bulala nawe ng'otunula bulala beri gagagudde bijja ku muntu kubanga teyeefaaka abatulina abakyala betu bangaagamba kuli programu yo kasongambye nze mbagambe bitagakamba bagambe mukazi mwefeeko bw'ozaala omwana siba kugata siba ku lubuto tereera naye bino byoliko ebyo weerongooseeko ebbere liwanirire omwana alina okulisika ddala wakazaala omwana mulenzi basika abalenzi basika eribe n'oliwulira ng'alisise no kali bamatama uno mwana agenda mukola atya akati mwefeeko naye bino ebirala mutambula nga mwewugusa teyagenda kubawasa ate abasajja bajja batulukako mweyonje funa akambe yisaayo eno yise n'eri yona gy'otegedde ogende ng'oli bulungi funa akapande kakotoni kakalungi kampale funa kajiini ku mpewo gumye ku magulu naye bw'otuuleyo oli awo otambula oli mu kusaba kuta bayibuli omala budde naawe oli awo pasita akusirwaliza mu kanisa tutabira mwami wo omwami wagamba ti munange olina okubeerako eka nze ngenze mu kusaba ani bajja kubbako omusajja ng'otunula ng'osinika ogenda okuvayo nga tokyalina amagezi nakutegeera nga toli mu kasala kkubo mbabuulira fa ku mwami wo toleeta mikwalo n'ogisomba waka bajja kubbako bbaawo ng'otunula amaka go ojja kugenda okuzuuka ng'onoonya pasita akusabire ng'ogenze abalokwe tuve mu kwewudiisa tugende tukole sente okusaba mukama agenda kuwa omukisa bayibuli ga ndigwa omukisa emikono gyo naye va mu bintu by'okwewudiisa bano abasajja bagalamu sente babagalamu ekikapu bano abasajja babaddiya batikuzi zirankyawa zimusiibamu ezo nazibagoma abantu bange tebadde mulankyawa bagawaza bamu sijakiriza lankyawa mukiriza sabira wano genda mulankyawa kimayo ki ali bategayake ezo bazza kyamisana navaayo anti
myaka 5 sirinyayo nagaana nenga ntigenda kukwata kusiriza ddala lankyawa ng'ogere kimayoki tosobera genda mu lankyawa babaddiya bali okubatikuzi bali mu lankyawa maaso ga mukama wo tosobola okubeera mu ofiisi timutusolerako nammwe naye muddeemu abalokole muddeeyo amagezi mu bideemu amagezi agategerekako saagala nakumanya saagala nakutegeera oye Pastor Mondo Dr. Franklin Mondo Pastor ndi musanyufu nnyo okuba nga nkukyaziza okkiriza invitation yange era njaga okugamba nti obadde ku LMTV Uganda program light up amanya Maria Dana nze mbadde nkutuusako program eno yongera okusubscribinga LMTV yes before subscribing oli mufumbo nedda onoonya mukwano oli otya ane emyaka emeka egy'obukulu owulira ng'otuuse negyesalirawo owulira ng'otuuse okufumbirwa ntuuse onoonya kikaki bannange musubscribing ekyankomawo tubaagala nnyo babayi LMTV. Let's go fast.